Ddala Hon.Segirinya Mohammed afudde. Amazima gaagano. Bad Black yeebazizza nazaala we. Mwena ne Derick bakyaliddeko Spice Diana so nga ate gw'ayagala okugenda e Turkey sooka omanye bino. Kale ago n'agasingawo gw'oba olindirira mu bujjuvu. Weewaawo mbaniriza nnyo mikwano gyange era mbeebaza egyo gyonna gye mutuusaako engalo. Mbasasirako mwe balina ebizibu eby'enjawulo bye muyitamu wabula ng'ate njagulizaako mwe mwenna bannange abatuuse ku buwanguzi. Congratulations mikwano gyange. Amannya Omumbejja Aisha Nassolo wano nakugamba nti ofunirawo amawulire gonna agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ku ba-celebrities bo aba wano ssaako ate naabo abali wabweru w'eggwanga wabula ng'ate ennaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezimu ani yafunye obuzibu yabutuuseemu atya ye bannange tumuyambye tutya fe abatanabugwamu mikwano gyange tubwewaze tutya byo bye tubeerako wano n'olwekyo gwampuliriza omulundi gwo ogusooka mukwano gwange we subscribe nga tojja kwejjusa. Yes, kale nno obutakulwisaawo ate kantandikirewo naagwata agandeese olunaku olwaleero. Era nga bwe ntyo ntandikidde ate ku mwana muwala Mona ssaako ate ne Derick wa radio bano essaawa yonna ye nga kigambibwa nti ate bagenda kubeera bafuuka omwami n'omukyala mu butongole. Baneno kinajjukirwa nti bambi bazzeeyo mu ggwanga lyattu Uganda era nga bambi we batyo bagenyewaddeko ate ewa Spice Diana bwatyo yabakyazizzaawo okugamba bambi n'abafumbira ku kimere ne balyako era we batyo ne bawayaamu. Era bwatyo Spice Diana ye n'ategeeza nti Derick yona mumanyidde ebbanga ddene era y'omu ku bantu abasookera ddala okubeera ng'ate bamukkiririzaamu bambi y'omu ku bantu abasooka okubeerera ddala Team Spice Diana wabula ng'ensi eno bambi weetugabanya naye bw'atyo ate yakomekkereza mbaawukanye we batyo naye ng'ate ye Spice Diana tumwebaza okubeera omuntu w'omutima omulungi ate erabira bangi nnyo munnange beerabira abantu abababeereddewo ne yeerabira nti gundi ne gundi ne gundi bacontributingako ku success yange babeerabira olina omusanga nga yeefudde ddala nti takulabangako takumanyi wabula ye waaba asobola okubeera ng'ate abajjukira bambi kirungi nnyo kirungi ddala era bambi tumwebaza olw'omutima gwe ogwo omulungi. So nga ate mukwano gwange yonvuddeyo ate munange ye Bad Black ono eyeeyita Masolo Queen bwatyo ate yavuddeyo olunaku olw'eggulo bambi bwatyo nga yeebaza nazaala we ng'agamba bannange nazaala wange nkwebaza okunzalira luno lusiriimu ddadi bannange nze wamponya bino binsomba byuma era bwatyo n'atendereza siriimu ddadi ono n'agamba nti bannange omusajja ono okuva we yajja mu bulamu bwange emikisa gijja giyiika buyiisi n'oba olyawo nti ate no kampani bannange fuuka ambasada waffe oba olyawo kugamba bambi endorsements nga zifuuse so bambi ye yeebaza nazaala we namugamba bannange weebale nnyo okunzalira lusiriimu ddadi luno wabula nga ffe tugamba nti congratulations Bad Black ku byonna ate mukwano gwaffe byotuukako nawe namukwano gwange mpuliriza ng'olina ebirungi byotuuseeko emambi nkuyozayoza wabula ate kyengenda okugamba kimu nti tossa mukono waba olina obuwanguzi bw'otuusengako mu bulamu sanyuka wabula ate tobeera ku ekyo paka situuka ate oluubirire ekintu ekirala kubanga ye ensi bwekyo yes leero otuuse ku buwanguzi wabula ky'omanya nti ate bingi nnyo ebikulindiridde maaso so otulako obuwanguzi ne bukuziba amaaso ate okulaba ebirala oba owedde so ku nsi olina okubeera ng'oluubirira wotuuka ku ekyo ky'oyagala n'osanyuka n'ojaguza wabula ate n'osigala nga kyokola ki nga weeyongerayo omukwano gwange. So nga ate ibyo mbitadde ku bbali ate zengamba okuva olunaku olw'eggulo zigenda mu maaso n'okubeera ng'ate zitambuzibwa era ng'engamba ezo zigambibwa mbu Hon.Segirinya Mohammed mbu bannange yafudde wabula nga kyengenda okusaba mukwano gwange lindako okubeera ng'ate okkiriza engamba ezo. Kinajjukirwa nti Hon.Segirinya Mohammed baasibwa ne munne Hon.Sewanyana Allan era nga we batyo babataddeko ebisangosango omuli okulyamu nsi yaabwe olukwe omuli okukuma omuliro mu bantu ssaako ate n'ebyebijambi ebyo byali bigenda mu maaso ate Masaka eyo bagamba nti Hon.Segirinya ne Hon.Sewanyana we batyo be bali birinamu omukono era we batyo babadde bagenda mu maaso n'okubeera nga baleetebwanga mu kkooti baleetebwa nga abakulu bano bambi basaba okweyimirirwa kwegamba wabula nga abakulu bano bakyeremye okubeera nga tebakola ki bawa abantu bano bail era ng'ezimu ku nsonga zibeekwasa busenga babawa bail ne bagenda bajja kulema ate okubeera nga badda mu kkooti n'ekirala bw'ate bajja kubeera nga ate bataataaganya okunoonyereza ate okutanakola ki okutanagwa so zezo ensonga bo ze bawa nti tebasobola kuwa bakulu bano bail kyokka ate nga tumanyi embeera gye babaddemu sinungi oba embeera gye balimu sinungi. Hon.Segirinya yavaayo n'alaga ekigere ng'ekigere kivunda kiggwayo abakulu bano ne bagamba nti ne mukomera mwe bali basobola okubajjanjabiramu ne Hon.Sewanyana yavaayo n'agamba bannaye nange siri bulungi wabula baagaana okubeera nga tebakola ki bata abakulu bano kyetwazzeemu okuwulira recently nti ate Hon.Segirinya bamwetisse bamutadde mulago kyetuzzeemu okuwulira ng'ate abantu bakola ki bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate babika Hon.Sewanyana
Hon.Segirinya wabula nze kyengenda okusaba mukwano gwange gwampuliriza lindako okubeera nga ate okkiriza engambo zino olw'ensonga tezinnabeera confirmed. Kinajjukirwa nti bantu bangi abazzenga babika Vincent Ssaga wamu mujjukira bamubika recently ne bamubika ne bagamba omukulu afudde era amawulire ago ne gakwatira ddala akati on all social media platforms era najja nonze ne nkutegeeza ne gamba bannange tebinnazuulibwa nze sinnalabako kintu kyonna kyonna kiraga nti Vincent Ssaga wafudde olw'ensonga nti nze nina emikutu egimu gye ngoberera nga mutuufu bo bwe baba bafulumizza amawulire agamawulire gaba geesigika wabula ne ku bya Hon.Segirinya emikutu egyo teginnaba kubeera nga tejjogera ku nsonga yonna ekwatagana ne Hon.Segirinya yadde ng'ate ba abantu abamu nga olaba screenshots ezo zenkuteereddeko bagenda maaso n'okubeera ng'ate batambuza engambo zino nti bannange yafudde bannange rest in peace wabula nga bambi lindako okubeera ng'obikkiriza until further notice kyonna ekinaba kigenze mu maaso n'okubeera ng'ate kigwawo nze butereevu nja kuba ate nzija wano eno nkutuuseko amawulire gano naye nga for now lindako okubeera ng'ate bino eno obikkiriza mukwano gwange. So ng'ate ebyo mbitadde ku bbali tulina abantu bangi nnyo abaagala okugenda mawanga g'enjawulo okubeera ng'ate bakola bambi okubeera nga beenoonyeza ku kigulira amagala eddiba basobole okubeera ng'ate bambi bakyusa ku bulamu bwabwe. Ngenda kusuulirawo ka vidiyo kano g'omwana muwala oba mwana mulenzi ayagala okugenda mu nsi eyattaka oba mu nsi endala zonna ez'abazungu naddala ng'olina ekigendererwa ky'okubeera ng'ofunayo omwagalwa mu nnansi eyo nga gwe ekibalo kyo kyakugenda ofumbirwe omusajja omuzungu munnange oba owase ate omukyala omuzungu kaneno kakubeeremu mukwano gwange nga wenkusiibula naye nga ate toseetuka kwagala nnyo nkwagalira ddala nsigadde nze omumbeja Aisha Nasolo goodbye for now toseetuka. Nkulamusizzaako mukwano gwange ndaba kansuubira oli bulungi mbadde njagala ntuuse obubaka bwange buno eri abakyala weewaawo n'abasajja abatonotono abasajja tebatera nnyo okuba na kirooto nti ngenda mu nsi kufuna mukazi mweru naye ntuusa obubaka buno eri abakyala abalowooza nti gwe ogenda kujja ettake nga oyinza okuba walungi wanoobalagala obanga bakuyiwako amazzi ne baganywa ngo gabwe naatuukamu eyo ensi nja kufuna omusajja omuzungu mponya abawalabu mukwano gwange kankubuulireko ebigambo bino wammanga ababadde bangoberera ku TikTok omwalabako ku vidiyo eyo nga mbaddamu nti togenda kujja mwene ensi ng'olina ekyo ekirooto era bw'oba osuubira nti bambi ekikuleeta eno ojja kufunayo omusajja omuzungu ojja kumufuna nabagamba bangi nnyo era baagala nnyo abakyala abaddugavu bamanyi ekiri mu bakyala abaddugavu buli musajja wano omweru yeegomba nnyo ofuna ku mukyala omuddugavu naye ffe ekigendererwa kyaffe abakyala abaddugavu kufuna ate mu bantu bano ebiseera ebimu tubano baagala tetubaagala naye nga olina essuubi nti ngenda kubaako kye mmugjeemu omusajja wa wano ettake tolina kyogenda kumugjamu ekyo tebakikulimba mubadde etinze okwo ku Facebook ne babasuubiza obbaleeta ngenda kukuleeta omanyi zino ensi z'abano abantu okufuna visa okgenda mu nsi endala kyangu era tebateekamu ssente nnyingi naye ggwe bw'onatandika omumulombojjera mbu ddoola bwe ziti simanyi okundeetaawo we bikomye takwata mu waleti ye omutake tebamuliira ssente mukitegedde bamikwano n'ekirala mu abapya abali mu ttake ojja kutomera olowooze mbu simanya nfunye omutake enensi ya ttake ejjuddemu ba foreigners in fact percentage y'abanansi ntono nnyo bagenda baggwa nayo bali eno mu bisiteeti byewala naye ze bye bitundu bye tutuukiramu Istanbul bikibijjuddemu busajja buwalabu Buafghanistani buno simanya bu Uzbekistani obutake bwe bayita simanya obukurdistani tolina kyogenda kubafunamu era abakazi ababafunyemu batono abakazi ababajjamu ssente be bano bokka banneekolera gyange nti amuguza kuba yajja amanyi bamulamulidde $100 kiro kimu naye gwe ayagala relationship tolina kyogenda kumufunamu okujjako ebyokulya abamu batera okugulayo okubuwa okulya alya naye nga bo kyembamanyiiko ayinza n'okugamba ngenda kukugulira caayi ngenda kukugulira kofi ebyo bye babeeramu temwonoonera budde tobeera neyo nolowooza mu nsobola okujja ettake nenfuna ekisajja ekizungu ojja kukifuna kuba bo baagala nnyo okwebaka ku bakazi bwe kiba ekirooto kyo kwebakako na musajja mweru it's okay jangu n'ekirooto kyo naye bwe kiba ekirooto kyo kyakufuna muzungu kumufunamu ebyo bye muddeyo ne mweperegesinga mbu sisobola mwagala nanfunira obutuuze oswadde essente y'omutake tebamala gagira